ngombe ne right okubeera mu nyumba nga ndi bukunya mbulira ne right okwefuluminga ninga information yeyo nga ndi buti ningamba kalunjanga kwerabako nolaba oli bloga agagundi banjogedde amwe talk to my balo abajja kulya sente yaba kuga musango weguli mwebale nnyo kubanga mukyatwekuumiddeko kwetuli ku SK Media. Tugenda maaso nsonga z'amateeka, enfuga ey'amateeka, demokrasiya n'ebyobufuzi engeri gye bitambulamu. Twetegereza tulina abakugu mu nsonga z'ebyamateeka. Mwami Alan Mulindwa wali waneeno okubeera nga atuyisizaamu mwabakola akantu osobole okumanya ensobi z'okakoleramu na kiki ekigenda okutaasa. Mugamba babakwata nnyo naye eddembe lyammwe mulyolesa naye mu bulungi oba mu bubi. Kanso tukyagenda mu maaso era tutandikirawo. Njagala nnyo abantu okumanya implication eriwo singa oba odefamings omuntu obanga okoze kye bayita cyber harassment. Implication twalabye luli waliwo ennongoosereza mu tteeka cyber harassment law eryaliwo abantu badde balwandisa nnyo lwalitayagala eryasooka okuyita negaa nti parliament talina quorum kati ne court negenda nga striking out most of the provisions negenda nga ezijjamu criminalizing omuntu okuba nga apassing information ddala ng'oli journalist sikkiriziganya nakyo neera bwe tutunulira ne penal code criminal defamation nayo bagigenda mu maaso kooti negamba nti tegasa constitutionally siteeka ddungi kubanga lisobola okukozesebwa okubeera nti buli kaseera olemesa munnamawulire ng'okozesa ki etteeka eryo. That was ku musango gwa Charles Onyango Bo ne Andrew Mwenda akati omuntu kyolina okumanya olwaleero nti nze mbiraba ebiseera ebisinga titukoze emisango nakolako omusango neera omukyalo omu oli yajja n'ayogera kalubero ku munne bali bawala nga bali ku WhatsApp group n'agamba nti ogwe muwala gwe nze bali beevuma n'agamba nti gwe nze nali ne boosi ate gwe wali kuki wali ku driver wa boosi nze nali katoli n'akitwala nti abantu bakitwala nti ono wa low class ndi malaya yes nali netunze nti netunda kubalina nali ne boss negwa ate wali neki ne dereva we nze mba nabakolamu oli nakitwala bubi nnyo kubanga they were friends namugamba nti substation nga kyoyogedde kubanga bali ku forum nga bonna bwe bali nti group yaabwe nti ba market yaba promoter baki kati mu maaso g'abali ne bakitwala ng'ekituufu namugamba nti okinako bukafu nti ye nkirinako bukakafu nakiremerako nnyo netumuwalika notice of invitation tusu neera n'alaga nti oli talina reputation kubanga n'ekirala kinjagala okubuulira abantu nti defamation omuntu nga tonnaba kusulinga for defamation olina okuba ne reputation tojja kugamba bugambi nti gundi yandifaminze gwani malaya taba na reputation ki wenzija nengamba nti malaya nti oli malaya mba olina reputation ki mu society sebo bakirayanti bange bampa ku kitiibwa tolina reputation akasente kaabwe nkakolerera olina okuba ne reputation kubanga ekintu ekisinga okuba ekikulu nti omuntu obeera priest ekina ekitiibwa ekijjira kuki mulimu gwokola oba obuweereza bwo reputation. Omuntu obeera munamateeka obeera ki reputation. Omuntu obeera ne doctor ng'oli doctor olina reputation. Omuntu obeera ng'oli munamawulire ng'olina license you have a reputation. So omuntu tosobola okera bukezi ku makya n'ogaa nti gundi yanjogeddeko kalebere mutwala mu kooti defamation. Nti ffenna twetunde naye tasobola kunteeka ku level yawa kati bw'obeera nga tolina reputation eyo naye ground obutawangula musango tolina standing yonna mu society kitiibwa kyonna malaya tawaabe ku musango alina reputation ki nze nina n'omusango enali nkola omulamuzi yagugobera
ku nsonga eyo yali chairman ku mwalo eyo bagenda ne bamuteeka ku TV awo omusango nagukola gwali against NBS bwamala ne bakola story waliwo ekitabakazi ebiseera ebyo Entebbe kati bali barunning story by mistake nga walaga omuntu suspect yali akola ebyo kati ate ekifaananyi kye yali akoze interview ne bakirwaningira as a cutaway or B-roll nga balaga omuntu abadde akola ki suspect mu kutta abantu ne bateekayo ki footage ate nga waliwo mu interview yinze ku birala awo ne bamukubira amasimu tukulaba wano ki najja n'asuubinga jaji kyasooka okuŋŋamba omusajja akola ku mwalo kale chairman ku mwalo ebyennyanja eyo gyali alina reputation ki mu society abantu batwala balunnyanja nemugamba alina umwana kyerajuera ngamba talina reputation kale abaseera ebisinga ne tulaba abantu agagundi anjogeddeko bati kaleolopye nendagamba bulijjo mbalabaawo nga beesuubiza okwewabira kuwabira nawe oli bloga gundi yanjogedde you don't have a reputation sure you cannot sue in defamation what reputation do you have in society ebintu nga bizzi oteekwa okuba nga olimu oluserebuserebu wakiryotonotono you don't have a reputation layira okufiira mu kitooke kyagwo reputation ki gyolina mu society kyoga kireva jje wano bwe mwogerako tandoopa what reputation does he have muyimbi yayimba nsi yaleeta kakati ekyo nja kukirekaawo naye ekintu kya reputation kikulu nnyo ng'omuntu ogenda kukola ki defamation nembalaba abamu awo nolaba oli bloga agagundi banjogedde mu talk to my baloya bajja kulya sente yabakuga musango weguli naye osobola ogenda olopa omusango wa harassment nogamba nti gundi ono has harassed me yagenze n'ayogera bwe biti n'abaana bali protected kubanga omuntu otandika okujja n'oyingizaamu abaana bawe nga tulina argument kiteeka tekikizi kubanga abaana bali protected so issues to do with even pornography kati nabanye ennaku zino abantu bafulumya nnyo ebifaananyi byabwe nga bali bute kakati ebintu ng'ebyo teeka liregulatinga naye tulabye nti kuba father lokodo we yafa eyo ministry eringa egenze ekola ki doketi egende yeebaka ate ebisenga naye yali abikolanga for headlines yaga nti gundi tugenda kuleeta ekyuma ekiziyizo obukaba wonna balina okujustifyinga budget gye babawa kitegedde naye kakati egyo emisango mizibu kubanga omuntu okufuna obukakafu nti yakoze publication yeeyo kizibu nnyo abantu bababako essimu kuba nze ne explain nga nti ate ddala abakyala bababako essimu bagibbako ne bamukubira essimu tuwa akasente oba tubita n'abagamba mubite siziina kakati ebintu ng'ebyo nga ebifaananyi bigenzeeyo otandika te okukyajinga omuntu victim kubanga mba nina information yange ku ssimu yange nga sigipublishinze eba yange nga nze nina right okubeera nayo nga mbeera ne right okubeera mu nyumba yange nga ndi bukunya mbulina ne right okwefuluminga nenga information yeyo nga ndi bute ningamba kalunjanga kwerabako nasobola kubeera ne gundi eyo ng'ate omuntu mulala yakutte ki yakutte akafaananyi ako wabeerawo probability nti ejja kufuluma kati awo kyawukanamuko njagala era osooka ogonza awantu wana I've seen it a lot kiri mu basajja n'akyawagana n'omukazi n'ate ebifaananyi bye ebyobwereere ogwo omusango nagwo omusango gye guli kubanga munene omusango munene oba okugamba obwebudde munno otegedde naye kati bino ebintu ebiseera ebisinga nti tulinayo department ya domestic ku poliisi kati domestic egyekwatamu emisango egyo tegikwata nga giri nti you are once lovers kubanga lovers wali tuta jilted lover obusungu omuntu anyize nti wamukyaye wansuubiza nakuwa obwesige bwange obusungu bubeerawo bujja nnyo mu bantu era bujja okutta ebifaananyi byange n'obita ebifaananyi ebyo tubirabye nnyo naye abantu balina okwegendereza balina okwegendereza kyogamba omuntu asobola okuyitawo nga tebamupanishinze ng'ali ku ebyo nabadde nyiize yanyizizza nnyo nero baba balopa ku poliisi n'emisango egyo ankyawa atya okugjako ng'oli omukyala alemeddeko oba omusajja ng'alemeddeko bababuulirira gina engeri gye giri resolved nze ng'ensi yonna emanyi bwe nnakula kaakati awo amagezi gembawa nti kiba kirungi omuntu n'ogoyinga civil
kubanga n'onoogenda criminal tojja kufuna amount of compensation nga wonoogamba kubanga criminal omuntu bajja musiba bwebamala omusiba ofunemu ki naye wano omuntu wogenda civil n'ogamba nti omuntu naye ate ebifaananyi byange bitambudde ennaku zino osobola n'okulaba views zitambudde mu bantu mbukadde bubiri buli alabye buli view njagala aginsasulire miliyoni egi oba eye Uganda wakiri omutunzi akabanja ewaabwe kati awo amanya nti enkola eyo mbi. That is one of the ways you can punish these people. Okay. Naye nga musango munene nnyo. Musango munene criminal ne police ejja kukola omusango. Abavubuka bano abato ba Gen Z be basinga okubeerako okwo ku social media. Njagalo obawabule ku ngeri gye bayinza okumanyamu n'okuprotectinga constitutional right yaabwe ebeera ku mikutu egyo. Kyembawabulamu ekisooka nti baconcentrating ennyo okubeera nga bakola content ng'ali productive. Because omuntu akola content ng'eri productive oba ng'eri fruitful nti ekiyamba nti gavumenti ate ejja kubeera nga egezaako nnyo okutaapinga mu bintu ebyo bye muba mukola. Kakati weegezaako okutaapinga mufuuka influential to the state. Gavumenti egezezaako nnyo okuyingira mu social media space wa blogger abamu naye tugirayo oli mu kakampeyini ewedde eyagala kubayingira naye nga content gwe bawa abantu tali productive oli baleeta bamanyi kutuula wali ne bawemula kati bintu ebityo naye nga ate ekyo kyennyini kiteeka ku bannayuganda nti abantu wano abantu banyumirwa nnyo ebintu ebiri unproductive emboozi z'okuwemula ziza abantu baagala okunyumirwa wano ku ssaawa zino oba yagala kukwata attention ya Uganda mugambe nti waliyo ekimaasulo ekiri wali mu nnyumba yawali wajja kubuuza nti sente meka gundi ne gundi bayawukanye wabalabye twala abiri ojja kulaba it captivates everybody's mind okole posta ngezo bakuba amasimu naye obagamba nti bana waliwo essomo letugenda okuyigiriza abantu okubeera nga emmwanyi ogirimu otya oba nti nebino byetwogerako byennyini oyinza okusanga vuziza byontono zijja kubeera ntono kati because of that space nti gavumenti teyina engeri gyejja ku associatinga n'abantu nga bakola biboozi ng'abantu bakola ebintu ebitazimba national fabric nga otutunia China naye ng'ate n'abakola ebyo ebizimba bangi kubanga kuliko abangi nnyo abakola advertisements bakolerako abalala bakolerako basically bakolerako business. So space eyo n'abakola business bo balaba nabo batandika kubeera nti bakozesa ebintu ebicaptivatinga to get people's attention ne kabakaganyi era ateekayo akaloboozi buli obuba buvudde katambuza content bajja kunyumirwa biri byabakoze eki so abavuka kyembagezako bagala nti tulina okukola paradigm shift tulina okukola shiftinga kubanga mwenyini mwe mucontrollinga space eno. I will give you an example nti edda twali tukula Nigeria byali common nnyo ne bino soaps ezabanga Latin America and people were dedicatively yalengabanga sawa bbiri nga mawulire gawedde ng'omuntu adduka ne ku mulimu bayitanga Riviera agenda alabe second chance la tormenta naye nga tebatamanyi nti ebintu ebyo byaba shaping obwongo bwabwe n'endowooza yaabwe. So nze kyeŋŋamba nti gavumenti egezezaako nnyo ne blockinga pornography sites nera abantu ne bakozesa VPN bypass negezaako okubeera nti gano gonna amateeka g'olaba nti omuntu apublishins oba nudes oba oli nti apublishins omusango weguli abawala abasinga njagala baveeyo bagambe nti bannaye babba essimu banoonyereza ani yabba essimu abantu bano tubalabe babakwate babasibe ng'etteeka welikola ki weliragira. So implementation of some of these laws zijja kukola mindset change y'abagenzi nabo okutandika okuba projecting okulowooza mu ndowooza eri productive kubanga content gwe bawa ku ssaawa zino biboozi n'abantu bennyini Ugandans most of them I deal with them abantu bajooka nnyo abantu bali casual but not serious. Abantu bali casual omuntu nemubeera nga muli mu kintu ekiri serious they don't have
they don't have that self drive. Actually, some serious people on social media bajivuddeko katindabe coach. You can't, it is some again atunu yokulaba nti nkere ku macha ne content yenye batuwa. You imagine zenina abantu bengamba nti ntule wansi mpulize content. Waliwo abantu botalina na kuwuliriza sagala kwogera mannya. Omuntu yali awo ngali mubbi. Najja natuwa content ngeje babbanga. Omuntu yabeerawo nti malaya natubuulira akalimba akakolanga batya. Ojja kwesanga n'abakyala abafumbo nga bali kuli bawuliriza. Basingako. Njagala nnyo gundi n'ebintu byayogera. Ayogera nnyo ayina points z'ayogera. Gamba. N'owulira point nga temuli ekola magezi. Father points z'ayogera ye ajja kunyiga bunyizi next. Abo tebalina kye batugamba. Naye tomanyi nti mind yo enenge gyokola. So government comes in to regulate. Nti bannange information eno twetaaga society efaana bweti tulina okuba nga tugiziza bwetu. Ekyo kitandike kitya nga gavumenti ekikwata etya? Esupportinga bano bonna abawa content ategerekeka and productive. Nti gavumenti bw'ebange promoting emwanyi ndabe abalimi abatuwa video nga bali mu nnimiro zaabwe nti nze kana akawuka nakasalira gano magezi. So gavumenti eyogere n'oyo emugambe naffe katubiyiseeko. Yes, ebeerenga abantu abo bakola ki bebeerange ebasupportinga ne projects zenyini zebakola eziteeke mu center bazikoledera abantu abalikubalaba nga ba role model real success stories because tojja kujja otugambe kintu ekitakukolera. The reason why tuwuliza bali abantu nti malaya bajja nagamba nti this and this and this is how I succeeded. We are going to believe them because they are successful. We are seeing okay. So let the trajectory change and the government is trying. So I think ndoza kintu kijja kuyamba nnyo President Museveni kuba these days bw'aba ayogerako naffe atulagayo ka video naddala nti bya bulimi n'atulaga ali successful. Nendoza bwe tuba tubadde tumugoberera obanga ku TikTok, I think that story is more believable than gwe tugenze obugenzeyo ne tu recording. Yeah, I think so baana bano batandika okukyusa content creation waabwe balekerawo nnyo okubeera nga bakola misinformation, disinformation ne malinformation. Okay. Because ezo zebakozesanga gundi zaabwe tugambe schemes zaabwe obanga zebakozesanga gundi yaabwe theology waabwe gwe bakozesa okubeera nti bamanyikibwa mu bantu mu society. Bw'afuna ekyo natandika okubeera ebintu byayogera subsequently gondi mwamuwulidde bamufollowinga and the government should discourage these kind of things. Kubanga omuntu otuula wali n'otunyumiza ebibozibozi you are influential. Kubanga abantu banga bakumanyi bagamba what has this person got to say. Mbiraba nnyo wayogedde ku bakazi abafumbo waliwo ekigurupu kirioko ku Facebook oba kyavaako mukiyita mutya motherhood bikoze bitya. It's a very famous group on Facebook. Naye abakazi babeera kuli abafumbo nga ba-advisinga abawala abato on how to cheat on their husbands and get away with it. Naye bo abasinga oluusi ababikola they don't do it actually. Ne boonoona bufumbo buto. Bawala bangi obufumbo bubafudde lwa that group. So ebintu ng'ebyo gwe tusuubira nti government nga bwetuyambe ku national security ne moral fabric eri very important. Ekozesa amaanyi gegamu nga gekosa ku national security. Yes. Ne moral fabric ya society ebeerenga ejja nebeera nga eringiza mu bino nkiganda bo muwe muzinga bamukuba mu drone. Omuntu abeera omuntu abeerawo n'owemula omunogera ekigambo ekitawulikika ekitayita mu matu mukabeezaamu kati n'ogenda mu nsi nga Saudi Arabia oba n'ogenda even in Dubai. You cannot say this. Tosobola. Ate n'abaana babikola wano bakimanyi bafuluma tebasobola. Tebabyogera basobola. Naye waki omuntu afuna ebbeetu n'alyokawo abantu abamu batera n'okugulawo amasimu gaabwe ng'ali n'abaana ng'otudde mu baana oyinza okuteekako wati TikTok ekisooka ekigambo n'onoonya batoni ekola ezikiza nga tokyagiraba naye ng'ate oyo omuntu oyo n'akiddamu n'enkeera. Ate tubalabe nti abantu abamu neera because government is naye counteringa bali abalala bali propaganda on the political side nti nawe bakozesezza kati bula bali emboldened kati bakozesa eri group because government cannot come out to abuse ekozesa bano nabo bavume ki
bali baba subduing oba countering ebivumo byabwe kati ne bano emboldening tugenda okwekanga society it is now becoming normal kyao okuvuma nzono bwanvuma nga naye mpagundi sente nona avumye aye nagenda nalopa omusango nti bamuvumye nenga naye avuma tulabe balaba yawonga beeroka nagenda nalopa omusango nasibisa noli nti yamuvumye nenga content weeri kati mbadde mugamba nti ku poliisi aba agenze kulopa musango ki kubanga egyo emisango naye gya intimidation kyewagambye nti talina nseeropa musango you have no reputation okay ogwo omusango nokumala kugenda mu kooti it is a wastage of time and wastage of kujjako kuwa baloya bo sente kuba bagamba nawe tulina obutambi ng'owemula oyogedde ovaawo so biggwerawo naye omulaba oli amutadde ku poliisi neyewaana gundi namusibye akati ku poliisi oli n'agamba bannange bansonyiwe bakole biki namuswaza mugundi eri mundaba ndi w'amaanyi naye ng'ate omuntu okusiba omuntu ku poliisi it is not a punishment it's supposed to be a holding area omuntu okutwalibwa ku poliisi nange okunsibisa ku poliisi ng'onsibidde mu bintu okunsibisa ebintu ebitaliimu nsa nagwo musango ebyekisirusiru weebityo n'osibaawo n'osibako ebintu n'ompayiriza ne bansiba just okunsiba ku poliisi 48 hours nakirabako kutwala n'enkulopa waliwo eyawaayiriza munne nti akubye omwana we ekitaali kituufu ogenda n'otekayo omusango n'omuwaabira musibu n'ebino byennyininyini onlopye tugenze wa dpp agambye atuuse wakati agayegula omusango ngulaba teguliimu nsa agugjeeyo wali kyetuyita nale prosecute wa dpp nagamba buno obujuzi tebumala kukola convictinga muntu oyo naye waki wataddewo omusango nontwala nompisa mu trialngokimanyinokimanya tolina bujulizi ate nejje nonkusuwinga kubanga kati buli musango gwolaba state yebeeramu interest muki musango so gwe ofuuka witness wa state gwe complainant so mbasuwinga gwe ne state ate nga bwe mwatutteyo mwembi okay mu Uganda nga bwogirabamu okujjako mu okutulinda mu ofiisi zammwe tuleeta emisango bwegito n'egitaliimu nsa munnamateeka yandibadde na mulimu ki role ki mu kuyambako society eno okutegeera amateeka n'okuteekawo accountability neyanziza nnyo ekibuuzo ekyo nakolako survey mu ofiisi yange eno nambuuza newe wabweru mbuuza nnyo abaana bemba nsanze abatowa looya nemubuuza nti waki wafuuka looya ninsobola okugamba nti 97% bonna baŋŋamba kufuna sente oli mutuufu bonna baŋŋamba ki kufuna sente kubanga ojja n'otunuulira pulida n'abazadde bonna balooya balina sente mwana wange n'osome ki amateeka osome amateeka bwe tutunuulira amateeka edda omuntu okubeera nti wali pulida kyali kintu kyakitiibwa okubeera looya bubeera buweereza okubeera wa poliisi bubeera buweereza nze nagendako lumu ku poliisi owa poliisi nangamba yo welcome awa client ngaowa poliisi ampise nampa yasooka kumpa amazzi nengamba nene omugaba amazzi tyayo awa clients kakati omuntu wakugamba ekintu ekyo ndi awa clients nakuzaako nagamba tuwe emitwalo 10 tukugulire wano ki oli akuyamba wali akukolera reference oba tofaananye nga ffe balooya jojja nagamba nti sasuleyo emitwalo 5 oba 3 tugulewo fayiro nga bakigambe ku poliisi reference si yaggula kati kakati abantu abasinga abali mu mirimu gy'obuweereza tebakitegeera nti this is not a career. True. This is service obuweereza kati okuweereza ebiseera ebisinga bw'obuyingiramu mubeeramu okufuna with time omuntu gy'okoma okuba omwatikirivu mu kukola omulimu gw'oba okoze waliwo oluwaadi ekugirako positioning society the respect abantu bajja ne abakweyunira baba bangi bakaa nti aye gundi gende woono gundi looyo ono mulungi owaseera wakola naye ne bajja kubanga ekireeta abantu wa looya kuyambibwa looya n'obeera ng'omanya amateeka agakomawa naye nga tomanyi kye bayita remedies kusolvinga ebizibu by'abantu
oba togasa bantu kituufu noba osoma ng'olina phd esembyeyo mu mateeka abantu bajja kujja bakugambe tulage ku byewasoma baagala looyo ono twafunye ekizibu tulina omuntu waffe bamukutte ku poliisi waliwo ettaka lyaffe lye babba waliwo people want solution and the first thing is they must be comfortable that you are going to solve help their problem kati bano bannaffe abazze ne mindset eri nti nze ngenda kugaggawala bafunye nnyo obuzibu mu mateeka obuzibu basinze okufuna nti kyebaali basuubira si kyebalabye bw'oyingira mu mateeka omala emyaka nga5 ng'oliberanga kubanga waliwo stages 3 zolina okuyitamu okubeera nti oli looyo mwatiikirivu ate tosobola kuziyita bbali ekisooka is information okusoma amateeka knowledge ekiddako is comprehension okutegeera amateeka n'okugataputa nkiyita esembayo wisdom application byoba osomye bino byonna bitwala obudde byosoma LDC katugambe nti ekuyigiriza 10% ebiddako gwabyo byonna byonna biri eno mu field so balooya abasinga tebategedde mugaso gwabwe eri society niye kagambe nti tuli isolated mu society society abantu bagamba balooya babbi balooya simanya balooya balibe bati all disparaging remarks wembadde nzijjawo nti ddala mwami Alan nsobola okujja gy'oli nga nnina omusango n'ogutunulamu n'olaba buli kye nnina genuinely n'oŋŋamba nti ekyamazima kawesa akasente nkaagala naye tolina musango nkyogera ndi musajja mukatuliki neera okatuliki bwange tebuli kwogera mu bigambo gezaako nnyo okupracticinga ekyokubiri buli kimu kyolina okumanya mu nsi nti integrity eri personal nti ku ssaawa eno ng'ofunye ekikemo ekisembayo nga ggwe munamawulire olina ekizibu olina omwana omulwadde ali mu ddwaliro oba mama we ali mu ddwaliro mulwadde olina ekizibu kya school fees olina ekizibu kya rent oba olina ennyumba gy'oyagala okukola kyokumaliriza oli najja nagaa nti kawesa tolwaninga story eyo ngenda kuwa obukadde 10 that is a personal decision ebyo bitubaddeko nnyo naye you stand your word kati ogenda okwekanga nti ebikeme biri mu mulimu gwammwe mu buweereza byebikeme biri ku poliisi byebikeme biri mu bulamuzi byebikeme biri muffe abali mu mateeka nti kanso tukwegayiridde nnyo waliwo abantu abeewaana eyo nti naguze looya we nagula omulamuzi nengula ne looya we bonna nembajja musango I've seen such lawyers bw'obeera ng'oyogera ekintu who is the rotten apple ono aguze oba gwe baguze oba bombi ndaba bombi kuba wenguzi n'agiwa kakati why do you condemn the person receiving nze yekka oli mutuufu bwe tuba nga tukondominga abatembeeyi ba Vex Street wese sookera kukwatira bano abantu betuwadde bakola enforcement okujja abatembeeyi ku street kuba babalyako essente why don't we start with them nti wali twasanzeyo omutembeeyi twakuwa sekiteri yabadde akolawo ki ojja kwekana tojja kuddamu kulaba mutembeeyi ku street oba omuntu amenya amateeka so going back tukiri nti mu society nange njagala nnyo kizza bwe nkyogera nti lawyers are not liars but clients are the liars and we defend their lies because nja kugamba nti waliwo client ajja n'akulimba bw'amala okulimba no defending lies ezo n'owangula n'omusango kivula babeereyo n'akuwana tagooka nga yeewunya n'okwewunya n'agamba nti omusajja namulimba naye newayitawo ebbanga nze lina omukyala eyo yanyiiga nnyo byali bya mada byali something to attempted murder kati we yamala bali mu bbala nga ali ne client nga banywedde nga mwagala nnyo olwoya we banalwoya wange azze bwe bali mu bbala n'amugamba ekituufu kiri nti natamidde namugamba nakikule nga wayiseewo emyaka lwoya we byakola ki byakoma n'oyo client n'amukyawa nnyo naye kati public eba etutte ki nera nebuuza muntu ki eyasooka okuteekawo ekintu ekyo kubanga bwoyogera looya noyogera mu bantu babijaga looya osobola omugamba nti nabbye nakuwolereza nga tomaze omugamba nti nabbye there is a line there are lawyers who will not do that
nakubanze siwolereza ababbi kati nze tojja kujja nga bangambye nti wakoze omusango gwa defilement nobositula ensawo ya sente ojja ongambe nti because I think about my reputation in the society lwaki nze mbeera ku defilement case okay I may advise ninja kugamba nti genda ewagundi akoleki yajja okusobola omusango personally akati ojja ongambe omusango nti gundi mufere yakoze obufere okay tugambe nti kale nti waliwo bino ebyokubeera nti omuntu etteeka lipresuminga nti oli innocent until proven guilty naye nti omuntu mufere wa lulango amanyikiddwa wa lulango buli omu amumanyi mufere wa bbaluwa nze nyimuke ngambe nti Alan Mulindwa nze lwayawo kizibu ozoota asoma kuba naye alina eddembe erimumateeka kizibu era test gye nasooka okufuna nga nze sirigyerabira yali ava ku ofiisi ali wa Interpol waliwo omwami yajja n'asaba yasanyuka nnyo naye nga nze simanyi background ye kati omwami oyo kubanga tukolagana nnyo ne Interpol kube mukwata bino ebicupuli tukolagana nnyo ne ofiisi eyo wenasindikayo clerk nga tuteyo ebbaluwa wa Interpol baali bamwagala nasindikayo ebbaluwa n'abuuza omukulu oyo ng'agamba kiraaka wange nti mbuuliza kanso nti fraud ne counterfeit kubanga twali tukolamu okulwanisa counterfeits ne bino bya fraud byawukanirawa in other words bw'omuntu nga gwe osobola otya okurepresenting omuntu ono nawulira nga nswadde nnyo naye nasalawo nti nkole ki oyo munaabe finally abantu baagala nnyo mbabuuliza ekibuuzo kino buli bwe mbatuukako are lawyers liars or liars are lawyers kadde are lawyers liars or liars are lawyers bw'ogamba nti liars are lawyers oba olinga agamba nti it is a general character nti baali balimba ne bafuuka balooya naye nga mazima gali nti nga bengambye it comes down to individual character tulinayo ne balooya betulinamu abamu nga balokole ne bajjaji tubalina nga balokole kakati kino ekintu ky'omuntu okuba kati ng'omuntu okubeera nti wali mubbi n'ogera n'osoma amateeka nira omuze gw'obubbi gujja kukola ki gubeeramu oli dokita oli wa poliisi katugambe kale poliisi yennyini mu poliisi temuli babbi naye ng'omuntu yalina omuze gwe mugera ne munoonyezaako yali mubbi kati yeno society gye tubeeramu so we are none of the two naye njagamba nti omulimu gwe tulimu mulimu si mwangu nga bwe njogedde nti ebiseera ebisinga abaclient tubabuuza otuwulira amazima naye nsasidde nnyo bannaffe abakola criminal cases kubanga abadefendinga bali aba bakoze criminal cases nti naffe bennyini abakola matters eziri corporate oba matters eziri domestic oba eziri commercial nga banaagamba naffe batuteeka mu ttulu baki eri abannaffe bali abakola criminal nti gundi yakoze omusango n'aguzza ne lawyer we n'amubuulira ekituufu ate lawyer n'aguwoza n'agukola ki n'agusinga oba ne society ng'ekirabe bulungi nnyo ne balaba nga ate omusango bagugobye ne bagamba kisoba kitya omusajja gwe twalabye ffenna wano ngatta omuntu waliwo story gyenjagala okonkuludinga nayo yali mu myaka gyedda ndowooza mu 7 eyo oba ali 80s waliwo oyo omu mukatirivu ennyo kati musajja mukadde abantu bagenda ne bakomitinga madda ne babakwatira ddala red handed ne bakomitinga madda temutta gundi bazaawo bakoze eki bakutte basuspect bwe bakwata basuspect ne bagenda walooyo oy'omu bwe batuuka ewalooya n'ababuuza muyinawo ku sente nebagamba nti sente sobola zikola ki oziyiyawa ne bayiya sente ne bazimuwa n'abagamba nti kale nze nja kukikolako rumor is said nti looya oyo yagenda oba looya yakikola oba baani abakikola naye omulambo gwabulaba gwabulayo mu mochari kati bano we bajja mu kooti nga looya batandika okuwoza ebidere tebyalwangawo nnyo kati batandika okuwoza nga looya babuuza that dead person you are talking about omulambo guliwa ani yagwekizamininga tabuuza ebyo nabigamba ng'abuuza nnyo kiri ekya proof of what
of death munange batuka ekiseera aba state nga bakirealizinga nti tebalina postmortem report okugenda okugamba nti banaye postmortem report ekolebwe omulambo nga teguliyo emulago nga teguliyo emulago kati nga tebasobola kukola ki tewaliwo proof of death kati obanga tewaliwo proof of death osobola otya okugamba nti namadalinga omuntu nebeera sikanda emulago omulambo negukola ki negubula true story nga looya yabuzizza omulambo si looya simanyi naye eyanyumiza story eyo naye yali looya mukatirivu naye defendant ngagamba atya looya oli kyamutyako teyagamba nti yabuzawo omulambo yagamba nti weyali akola keesi eyo there was no proof of death bali ne bayitirawo omulambo gwabula. How do you say somebody murdered when there's no proof of death? Kanso sibula abantu kale so mu ngeri eyo mbadde nsaba nnyo abantu bamanye abawulizi abaffe nti buli kimu kitandikira kubeera kumanya mateeka n'obulamu bwaffe buno ekiprotecting amateeka. Katonda ali disciplined nnyo n'ateekawo amateeka gatukuume. Kakati naawe kikakatikako ng'omuntu wa bulijjo okumanya amateeka. Life is protected by law. Ne society gye tubeeramu nayo waliwo amateeka. So abantu bonna abali ku social media abaddala ba blogger bonna content creators abaagala okuyingira oba okwegattako manya nti wobeera oli motivated by profit n'osalawo oba oli motivated toyagala kumanyikibwa oyingira business n'otandika okukola headline stories ezihaminga reputation z'abalala oba n'okola ebintu byonna ebibeeraawo nti olwayidingira ku linnya ly'omuntu manya nti teeka lijja kukka mu vvi oba omuntu oyo anaakulopa. Abamu bakignowaringa naye abalala tebakignowaringa. So manya amateeka abo bakola ki blogging professionally mulina babalooya bapleader mwogereko nabo waliwo bapleader abalungi si balooya bonna nti bategeera area of practice abo bagitegeera babawabule obanga tonakola publication weebuuzeeko ku pleader wo akuwabule ti kino kijjeemu kijja kufuula criminal liable kino tokiteekamu kino tokinaako obukakafu tokipublishinga then oleka okola omulimu nga mulimu ennongeseriza. Ekyokubiri kyensaba tutandika okuteeka society nga tuprojectinga biri bye twegomba ebulaaya mu nsi z'ebweru. Twegomba discipline eri mu bawarabu naye discipline is pain. Tosobola kubeera na discipline nga tolina pain. Ate discipline etandika mu mental. So mutandika okuwa content ne mu interviewing abantu abajja ne boogera ebintu ebidestroyinga moral fabric yaffe nebisasamaza ne mugamba nti bannange banyinaze boononese baganda baffe abalenzi abaana b'obulenzi boononese buli musajja gw'osanga alowooza kugula oba buli mukazi gw'olowooza mubikola ebintu bino. So tugezeeko olwo nekyendaba tulekerawo bannange okudisparaginga bamaama abakyala babbeeyi tulekerawo okuboogerako ebintu ebibi. Society tarespectinga bamaama wa bakazi baffe ye society eri doomed. Uganda ejja kubeera doomed. Nsaba ebintu bye mukola ndaba nnyo content naku zino baataakinga abakazi obwamalaaya obwaki gamba wetutudisparaging abakyala baffe bazadde abaana abanga bazadde abaana nga bakoze ensobi tugezeeko okulaba nga tuwumbawumba ne tuleme kubeera nga tukitwala kiri tuwa condemning. So yeeyo gye njagala tu projecting youth projecting abato baffe ddala bano bajenzi tubawa alternative information. Information yene information embi tubawe eri with time obwongo bwawe bujja kubeera nga bulowooza ekituufu kitwala eggwanga lyaffe maaso. Mwebale nnyo. Weewaawo nze nange saagala nnyo okusukkawo mbebaza kwekuumirako ne mubeera nga mutulaba. Kale baagaliza kutta ku nkoowe nga mwambala bujjumbi eyeekomeza akasimba ddenge. Tunaddamu olundi.